Badde njogeranga ne sipiika nga talina mukyala we. Ngenda kusinziira wano neebaze sipiika. Ffenna gwe tumanya ali mu kkomera awatali musango. Weebale kwagala mukyala wo mu mbeera yonna. Abakyala otuwadde amaanyi. Abakyala tukwenyumiririzaamu nti ne mu mbeera yonna obadde oyimirira ne mukyala wo. Kimanyi toli wano naffe naye ka vidiyo kano kajja kutuukako ssebo weebale kuweesa basajja banno kitiibwa. Bigambo byo siina bingi mpozi okwekansa embeera n'okweyanjula nate amannya nze nina Kankunda omubaka omukyalo wa Ssembalule ate akomawo okubeereramu abantu inshallah. Nsaba okusinziirira wano era nsabe olunaku lw'enkya bannange Katonda atuule ku mulamuzi w'enkya. Ffenna tubadde tumanyi engeri Honorable gy'ayagala mukyala we. Kale bamuweeyo ekyansi amuteekeko ettaka kuba tumanyi bulungi n'ekyamukwasa tekiriiyo, naye tusaba era ffe abamu tugenda kusula nga tuli mu maviivi. Omulamuzi enkya abeeremu ak'obuntu, agoberere eddoboozi lya Katonda si lya waggulu, akola ekyo ekituufu ky'alina okukola. Ssaabasajja Kabaka wangale. Kale mwarafu mukubireko mungalo linalo. Assalamu azikirize mbatolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansooke ntwala omukisa guno okwebaza abakungubazi mwenna abazze.